Enkya yaleero akwatidde Nuupu Bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetadde mu ddene n'ayolekera disitulikiti okuli Palisa ne Kumi okukuyega abaayo okumulonda mu kulonda kwa 2026. Kyagulanyi mu kugenda eno abadde ne bannakibiina era ng'olutuuse mu kibuga ky'e Palisa olwo ne yeegattibwako poliisi emwerekeddeko okutuuka mu kisaawe ky'essomero erya Kalaki Primary School era nga temukkiriza kuyingira mu kibuga ky'e Palisa. Abantu b'e Palisa basinzidde mu lukuŋŋaana lwakubye ne bamulombojjera obugubi bwe bayitamu omuli okugobwa ku nnyanja, abalimi b'omuceere okubagoba mu ntobazi kw'ossa ensonga y'ebyenjigiriza n'ebyobulamu ebitali birungi. Basi ngombo ondo kumkuwa ndibandora ku awomwana wanyagira byere niya kwati mbundi foba kalo msauna kwati wetu afunonde nifirwa kache nekindi no Kogonyo. The issue of the landing site, our fishermen are going there day and night. There is deployment there. I don't know whether the security is now guarding the fish, they're keeping law and order in the landing site or not, and yet there is insecurity in the country. So that is one point. Excellency, the second issue is we have poor service delivery in Palisa district. Mention one, our main hospital is just a hospital by name, but actually it is a private hospital. Mu kwogera Kyagulanyi yeebazizza abeeno olw'okumwaniriza obulungi era n'olw'obuwagizi bwe bamulaze. Bagamba ebyo byonna bisobola okuggwawo. We can finish all that. And that comes when you decide that enough is enough. Ono abasabye okubeera obumu nga bannayuganda era abasuubiza nti singa awangula obukulembeze bw'eggwanga agenda kuzza abantu bonna abaagobwa ku nnyanja n'okukola ku nsonga ze boogeddeko endala era bw'atyo n'abasaba okumwesiga bamulonde. As soon as you make me your president, executive order number 1 again okusoka. Ekiragiro kigenda okusooka kigenda kubeera kyakugoba amagye ku nnyanja. Nkimanyi ssaawa zino amagye gabajjako ne ssente okozesa ennyanja ate ennyanja nga yammwe. Oluvudde Palisa agenze mu disitulikiti y'e Kumi kyokka ng'eno poliisi asanze esudde emisanvu mu nguudo eziyingira mu kibuga ky'e Kumi n'emulemesa okugendayo. Wano Kyagulanyi asazeewo okwogera n'abawagizi be ng'asinziira mu luguudo wakati mu katundu k'e Wikenisi era ng'abasuubizza okubafunira akatale ka ppamba. Transport here, you will not believe me if I tell you that the hospitals used to be free. They used to have doctors, they used to have medicines, all for free. You will not believe me if I tell you that our children used to study for free and they used to get free books. Ono era akukulumidde poliisi olw'okumuzibira amakubo. I am a presidential candidate. Allow us to use the road. But I understand that you are given commands. And I respect you. And you the people, please don't be annoyed. Please don't hate Afande Achaye. Afande Achaye is a good officer. Olunaku lw'enkya Kyagulanyi waakubeera mu disitulikiti y'e Amuria, Katakwi ne Kapera Byongo.